Kale kakati nawe tukulaba ng'oyimba n'abantu ab'enjawulo abayimbi abalala bayimba ezitali gospel n'ejuzi waliko mu kayimba ka Bobi Wine akakyaka ennyo naye ne tukunoonyakawo n'otubula kaleeta bizibu kiki wafuna otya omutima ogweyingira mu kayimba anti abo abasingawo nabo laba bwegamba katugeze bolaba oba Rema oba Lutalo oba Gravity oba Kenzo oba teri n'omu asituse wano nga simulaba ekitegedde lwakuba nyimba gospel naye for some reason nze Katonda yanfujjako eddusu nalaba Rema nga tanafuuka star otegedde kyega nalaba Bobi Wine nga tanafuuka star kale nga star naye nga tafuse nnyonnyonnyo ng'obakakati abantu gwe balaba ne bakaaba bukaabi era kyenagamba gavumenti nti batusaasire tulina mukwano gwaffe ennyo muganda waffe eyafuuse ki politician nga bwoga nti yanga ngenda kwesimbawo oba ekitegeera naava ku mwenge awo nga ndaba netusaba nakola ki naye nga buli yesimbawo atuuka eyo mukitegeera kyega era kati twali stark between oluganda muganda wange eyafuuse number one opposition leader fena tumanyi Besigye number one okitegeera era baga agenda kwesimbawo era bigenda kukomawo ebyo nti bigenda kuggwera samanya nze ng'omutana nti agenda kufuuka wamanyonyonyonyonyonyo mu politics so kati netuba nga tuli stuck between a brother a friend who is now a very big politician kati nze saakirowooza nti kiyinza ovaamu bwe kityo era nze bwe bagamba oyambala kola toyambala kala yonna gwagatta ekyo kyekyansanyula nga ndaba ndi Reverend okubeera Reverend agatta then nekifuuka kinene nakyo kyalimu ekyokuyiga nze ng'omuntu njagala nnyo njagala nnyo Museveni okuba nga alese abalokole okola ki okwetaaya kyekisinga nze omunjagaza ng'omuntu atusaba ne tuleekaana abantu ne bayomba tebatunyegako okitegekega kyekimunjagaza okutuwa eki emirembe egyo juzi nagenda South Sudan ngenda okulaba twali tututteyo concert ngenda okulaba nga omwana akutte emmundu eyatugamba muyimirire nga nina emyaka 14 15 oyo amanyi ki bannange bwekitegera kyegamba kati nina ensonga zange naye ngaate Bobi Babi Kampala famire yonna bwetukuze okyejjusa kuba nti wali mu luyimba olwo saagala kukozesa kigambo kwejjusa nga nti nafunamu ekyokuyiga nekyenze nali simanyi nti ngasa nnyo nnyo bwenti oba nze Bugembe nyimba zange nakusumba kyaki nansana okitegekega kati nga simanyi nti kuba twalimu abayimbi bangi nga simanyi nti nyinza okufuuka beetikkamu nze okwega nafunamu amagezi n'ekyokuyiga naye nga sijja kwegana Bobi muganda wange wa munyumba sijja kwegana Museveni kubanga mwagala kakati ndi sure nti nyina bangi abanfaanana baagala nnyo nnyo Bobi otegeera ate kinagamba Bobi bwe yajja nga nti sinabeera convinced so otegeera sinafuuka nnyo newakubadde twadde London abantu ne banzigulako olutalo nti ndabika siri wa people power nga nze ndi pastor sina side ndi muntu wa bonna Mbadde nzijjaawo nempulira oba olubuubuumu ti oli mu kuzimba kkanisa mpya etuuseewa nkuzeeyoko katono ku kya Fresh Kid mpulira nfunye ekigambo ekyamagezi nga osiriikiridde awo ba Bobi Wine abantu bonna abayimbi abali mu kwesimbawo tebamanya nti time ejja kutuuka nga bayinza okwesimbawo otegere kigamba bo balaba baki bayimbi kuba kagambo ako kategedde era abamu ogenda okulaba juzi nasanga mayinja nagamba naddayo ndi ku university nino nsoma otegere kigamba kati wano bwoba sita nga amatala gakubamu olaba nga teweetaagako sigambye nti yagana kwamanya asoma naye we are using that as an example nti kwata amayinja ga 5 nga Dawudi tomanya liriwo eriri kuba Goliasi kati abayimbi bonna basita betwegomba abagadde okwesimbawo bakizudde nga n'ebitabo bijja kukola ki kati beera nabyo obitereke bw'olituuka obyetaaga nga nabyo gyebiri